Abayizi, abasomesa n'abazadde ab'essomero lya King Solomon Junior School erisangibwa ne Bulenga ku luguudo oludda e Mityana nga lino liri wansi w'obuweereza obw'ekkanisa eya Good News esumbibwa omusumba Solomon ne Doreen Mwesige babinuse masejjere oluvannyuma lw'okufuna ebivudde mu bigezo by'abayizi abaatula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde. King Solomon Junior School yatuuza abayizi 86 nga 41 bayitidde mu ddaala erisooka ate 35 ne bayitira mu ddaala eryokubiri ng'omuyizi eyanywedde mu bannaakendo ye Kakooza Silver ng'ono yafunye obubonero 6 era nga we tutuukidde ku ssomero lino nga bajaganya okukira kimezezza okwenjala. Abayizi olutegedde nti ebibuuzo byabwe bikomyewo bazze ku ssomero lino nga n'abamu wakati mu ssanyu bayozezza ku mmunye wakati mu kwebaza abasomesa n'abazadde abababeereddewo. I thank God that He enabled me to get 11 aggregates. I really thank my teachers for helping me to get 11 aggregates because I worked hard. I thank Mami Doreen and Pastor Solomon Mwesige for introducing King Solomon Junior School. Twogeddeko n'abayizi bano ne beebaza Katonda abasomesa baabwe kw'ossa n'abatandisi b'essomero lino erya King Solomon Junior School okuli omusumba Solomon Mwesige ne Mama Doreen Mwesige olw'ebyo byonna bye babakoledde. Nze Miro Timothy mbadde nsomera King Solomon Junior School era nga nafunye aggregates 10. Neebaza nnyo batikya bange okusinga HM wange kuba akoze bingi nnyo. Bampita Divant Emmanuel, badde nsomera King Solomon Junior School, nafunye 10 aggregates, neebaza nnyo bazadde bange badde bambeererawo ne banzuukusa ku makya, neebaza nnyo ne titya wange Mulina Ronald ow'amaanyi eyansobosezza okufuna 2 mu maathi. Thank you so much. Nze Nayigaga Faith, neebaza Mukama kubanga nfunye first grade and 12 aggregates. Neebaza nnyo basomesa bange abansomesezza from P6 up to now. Era neebaza ne Pastor Solomon ne Doreen kubanga bampa bursary. Neebaza musumba Solomon ne Mami Doreen Mwesige okumpa support okusoma twise era mbakuwaganyiza mwenna abaana bali eyo muje King Solomon Junior School mwenna mfunye super second grade. Babalala balabiddwako nga bannaabwe babawooyawooya olw'amaziga ag'essanyu agabadde gabayitamu era nga bano bakira buli omu ayozaayoza munno olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Abaweebale. Omu ku bazadde be tusanze ku ssomero lino omukyala Nakalema Joyce ng'ono muwala we ye Nayigaga Faith era nga y'omu ku bayitidde waggulu asimye Katonda olw'obuwanguzi muwala we bw'atuuseeko abasomesa wamu n'abatandisi b'essomero lino ng'agamba nti muwala we abadde tasuubira nti anaggyayo obubonero bw'afunye. Bane ndi musanyufu nnyo olwa essomero lino erya King Solomon Junior School. Abaana baffe bakoze bulungi kye twadde tetusuubira. Muwala wange ono nze maama wa Faith Nayigaga afunye 12 bannange afunye first grade kye nabadde sisuubira. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Katonda era neebaza Mukama ku lw'abasomesa bonna abadde basomesa omwana wange. Ye omusomesa waabwe Jonathan Katuramu atulambululidde ku ngeri abayizi baabwe gye baakozeemu. Twebaza Mukama omulundi omulala era nga bulijjo twebaza Mukama olwa results ennungi nateera omwaka guno era twandibadde tugamba tufunye 100%. Abaana bakoze bulungi. Ono asimye abatandisi b'essomero lino abasomesa banne kw'ossa n'abazadde olw'okukolera awamu ekibayambye okutuuka ku buwanguzi buno n'asaba abazadde okubongera abaana. Twebaza Mukama, twebaza abazadde abatuwagidde emyaka egyo gyonna era twongera kwebaza ba directors baffe beebale nnyo okutuwagira n'okulaba nti bakola kyonna ekisoboka okulaba abaana nga bayitira waggulu. Ndowooza n'abaana mubalaba bali mu kujaganya. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.